Tote muzaala wa music waffe wamaanyi nnyo kyova olaba olabye emmotoka zisimbe na wabweru tebalina ne basimba abantu bayingidde abamu batayingidde bali ku mulyango bakola ki bakayana ne tiketi bazirina ne tebalina we bayingira so si kirungi media mulekera ebintu ebyo by'okuzaala wazaala waffe David Utalo mulabye shows zakubye bano ba Catherine kusaza bakuba dashe z'amaanyi oba kitegeera naye just mu ebintu byammwe ebya media mwewe muti because music gwe tuyimba manyi bamwita afrobeat abayimbi bonna gwe bayimba basahaba chameleon bani so kati simanyi bandi kyeki kikyolabyawo mmwe kenyini aba media mmwe mutta music waffe mmwe musuula abayimbi baffe mmwe muyisamu abayimbi baffe amaaso ne mubagamba mbu baggwamu tebalina maanyi n'eki kye bakoze walabyeko wabaddewo stand wabula music bw'okola ekirungi n'abantu basiima ate babalaba ate nno kambabuulireko mugamba nnyo nti simanya band music biki naye njagala okkiriza oba ogaane bafans abayingira endongo bayingira mu music waffe kubanga muntu oyo aba asobola okuva ku mulimu gwe nga yakoze najjayo emitwalo 10 nga tegimuluma najja n'agisasula naye yo mwe bamuyita abalala besijja kwogera mwe bamanyi mubayita baba baana bato tebalina na ssente zijja oba kitegeera koza omwana mutoto ojja mugamba sasula mitwalo 10 so temuzaala wa music waffe wamaanyi nnyo kyova olaba olabye emmotoka zisimbe na wabweru tebalina ne basimba muziki ono tumuwa obudde ffe tetugenda mu studio mu Nakidongo n'obuukirabuukira awo nno ffe omulamwa tusooka ne tugulowoozaako n'obuuza ne ku banno bwe bityo totaluyimba nga abantu nga 10 tebaluwuliddeemu so saate bannaffe abalala bo bakuba bukubyawo ne kitambula kati oluvannyuma olw'obudde nnyimba ezo ne zibeera nga ziri diluted nga tezikyalina bulungi makulu zibakoleramu ogwo omwaka ogusooka oba emyezi ey'omunaana naye kati ffe tukuba oluyimba ng'otagetinga abali baawo ne mutabani waaluddemu afune kasente abayimbi basooke balindeko kuba kati bwe tuneerwanyisa tugenda tutuuka ddi tusooke tuluwe kino chance wekigaana tujje tubavumeevume naye ekintu tekinnabaako wekyatuuse tukyawandiika bubaluwa budde eno budde eri ate balaba omuntu ku TV akola ki lugira nga oli agamba muli disorganized mu nviiri so muleke ekintu kitambule okitegeera abayimbi tuleme kwekuba mwe muwulirayo emboozi z'abalooya n'abasuubuzi nga musuubuzi ali awo agamba nti ono ngenda kumukola kino ngenda mumukola kino ono yanzibye kino abayimbi olugira nti kati kino kankikuba okikuba omanyi gye kiraga tusooka tulinde bajje tubeera ne meetings ez'enjawulo bakubira Nsoni bali luno babeerewo mu meeting bayige bagende obabuuza ku TV nga bakimanyi olwedde nze sibyogerako kyovula abombuuziza sibyogeddeko kuba sinze mwogezi balekera aboogezi boogere bafina masannyalaze barepresentinge bulungi si bwe kyandibadde ate naddala kyenyamiza nnyo okulaba nga omuyimbi yennyini kubanga ensonga eziri mu federation bw'oba totuukangayo ng'oli muyimbi n'ate ng'oyogera ebitakwatagana oba tomanyi kituufu kiriyo because abantu abasinga balowooza mbonna bali mu federation babawa ssente naye njagala nnyo bw'oba ng'oli muyimbi jangu naawe obeerewo zifune tewali wuliriza tewali muntu n'omu gwe bagambe nti tojja owulidde bw'oba oli muyimbi oba oli waawa gwe jangu olaba batufuna ssente ebintu bye balwanirira mu federation n'ebintu bye twagala okukyusa mu industry yaffe bikwatagana kufa abayimbi kati gwoba oli muyimbi ng'ojja ku TV n'obikuba mbu olw'okuba ssente ziriwa nze gye nziba buli lunaku n'essene ze boogerako emiliyoni 5 tebaaliyo kumanya zajja zitya tewali yajja mu meeting mu kusoma ffe tuli mu kusoma because ebintu bingi bye tutamanyi mu ndongo yaffe gye tukola ki endongo yaffe tetugifunamu ssente naye tebamanya na ssente bwe zajja teri yali azisuubira twali tuzze kusoma nakuwuliriza nakutuusaayo abakulu baffe abatukulira mu federation bye twayogera nga ffenna abaaliwo bye twagala okukyusibwa mu industry yaffe okitegeera bwe kwava ne bagamba waayo nsonga bwesi ne bwe zesijja kunnyonnyola bajja kujja bakunnyonnyole obusente obwo obutono because si ssente kwe bwava